Mpola tulabe ekibuga kiri kitya, kasasira ali atya, embeera yonna okutwaliza mu city center akedde etya enkya ya leero. Merry Christmas banange abali mu studio Wamala Mohamadi ne Fedi Nabwire. Merry Christmas once again. Mbagaliza Ssekukkulu ey'essanyu n'omwaka ogujja ogw'essanyu. Ebirabo ngenda kuleeta olwedde weebiryawo byatuuse biri mu bbuutu naye ate ojja kubanga obisumulula ku Boxing Day olunaku olw'enkya. Ayaya neyanziza nnyo neyanzeege. Fedi Nabwire ffe gye twakulira mu bitundu ebyo eby'Emawokota n'ebitundu eby'Ebuddu nga bwawulidde Musumba Bujinga ayogera emmere bagitegekanga ggulo limu nga basula basaaniise obuwuuwo nga buli kimu nga n'enva endiirwa bataddeko oba oliawo n'ekinyebwa kya bokisi ne katugambe n'omuceere gwa bokisi nga byonna babitadde dda ku mmere nga entamu evu eno n'etuuka eno nga yonna ejjudde emmere naye mu biseera bino ebintu ebimu byakyuka. Bw'onaalaba kyetugenda okulaga abantu abamu bashopinga ku last minute ojja kusanga abantu abamu nga saawa zino bagenda kugula matooke bagula nnyama nankoko ekitaabeerangawo luli. Ffe mu Christmas ze tumanyi ziri ezaalagirwa ennyumba kati ebeeramu sedero nga batemye omuti gwa sedero ne tutimbako obumulimuli ne tuteekako obuntuntu era nga oluguudo tuba twalulimye edda nga n'amatooka ag'okuyunja agokozesa kulya ku Ssekukkulu ago twagategese ddadda nnyo ekwawukana nga bwe kiri eno mu bibuga gye tuli. Kwega Christmas muddu wagifiiringa nga wagiwuliranga nga n'akagoye muzeeyi yaggulidde dda wetegese bwetegesi kwambala genda kusaba ebyo bye byabeeranga mu kyalo oba bye biriyo bwe biba nga bikyaliyo mu kiseera kino naye ewamu byakyuka kubanga kakati omuntu okutegeka ettooke n'alisiba enkondo wano oyinza okulinoonya nga toliraba. Naye kyendiko wano mu kibuga kinzijukiza oluyimba lw'omuyimbi omu eyayimba nti ensi okukyuka nawolovu alwawo n'ekibuga okukyuka nawolovu alwawo go ge mazima. Wano bwe twabadde olunaku olw'eggulo ate bw'otuukawo olunaku olwaleero olabira ddala enjawulo ey'amaanyi ennyo. Yensonga lwaki tusazeewo tukulambuza ekibuga olabe ekibuga butya bwe kikedde olunaku olwaleero oba oliawo in comparison ne bwe kibadde weeks n'ennaku ezeziyise kubanga tuzze kibalaga ate nga tukibalaga butereevu ku SWOT TV. Tugenda kutambula enguudo ez'enjawulo wano we tuli mu kisenyi wano nga ku Salabedi tugenda kulagako ekiri wali ku kitundu ekya Owino ate tukuyingiza sente wabadde akavuyo ak'amaanyi ate tumanyi sawa zino kikiriyo nawo tukulage embeera nga bweri gwe ate omulabi waffe owa SWOT TV olabe butya ensonga bwe ziri wano mu kibuga kye tulimu mu kiseera kino eky'omukyalo oli akisaka akikulembera saawa zino. Ekibuga kiyimiridde kitya mugenda kunzikiriza ate nze mukole gwakubalambuza nakubalaga butya bwe kiyimiridde saawa zino naye nga nkugambye nti ate bw'otunuulira emmotoka eziri mu kibuga zo zennyini zikulaga nti ekibuga kikalu. Abantu bafulumye ekibuga nga batekifulumangako. Nze nabadde ngendako Empigi olunaku olw'eggulo naye okuva buvi enansana okutuuka Empigi kyantwalidde essaawa nga 5 ate okudda era essaawa zabadde nga 4 ze namaze mu kkubo. Ekitegeeza nti abantu batambudde, abantu bagenze mu byalo balabike nti bakuza Christmas n'abantu baabwe. Omwaka guno ate gubadde mwangu era abantu abasinga balowooza nti balina kati kudda eri Katonda nakulayika nti eyo bondi eri wakati waabwe n'abantu baabwe egenda maaso n'okulayika nti eddawo. Wano we tuli bw'olaba ku sayidi eno eya Owino twabalagawo luli lwe twakula Owino nga ekiri wano mugotteko gwennyini naye kakati abasuubula ebintu ku last minute n'abagula ebintu ku ddakiika esembayo be bagenda maaso n'okugula. Wano opposite ndabawo bannaffe abatunda enkoko simanyi abatunda enkoko bano oba tezatambudde oba kiki naye olaba abantu abagenda maaso n'okulabika nti bagula enkoko. Wano we tuli by'omwenge mu kamera gwe embeera bwetyo bwekedde wano mulabi waffe wa SWOT TV twagala tubalageko ko ate ku nsonga nga bwe ziri wano. Enkoko kakati ze zigenda maaso n'okutundibwa gomu kakaaga ze mpulira balanga muzeeyi webale dutuukako sooka oyambale masiki. Bitambula bitya? Bitambula si bubi, bitambula bulungi. Kamera yiri wali tusooke tukubuuzeeko oli butereevu ku SWOT TV. Enkoko ng'ogiguze leeti? Owange kekadde kenfunyeewo. Kekadde kenfunye. Gwani era obeera?
mbeera Kabowa. Yes sir. Embeera ekutambulidde etya omwaka guno? Embeera si nnungi nnyo naye weewaawo mpola mpola. Yakumanyira mpola mpola naye nga si mbi nnyo. Yes sir. Ogenda gulayo enkoko nga mmeka? Ndagulayo enkoko ze naasobola mpola mpola oba emu oba bbiri ndabe. Webale dutuukako. Kale ssebo nawe webale dutuukako. Kale ssebo. Embeera eri wano yeeyo gyogera maaso n'okulaba omulabi waffe Waso TV. Nkoko ze zigenda maaso n'okutundibwa bali bazitunda gumu kakaaga. Wano simanyi oba zino zo za mmeka naye nga zino za nnyama. Muzeeyi oli bulungi? Ndi bulungi. Bitambula biti? Yogera no. Yambala masiki yo, masiki eriwa? Masiki eriwa? Masiki eriwa? Masiki katono mama. Masiki muganda kamasiki kacyankalanyeko wano naye kamasiki kancyankalanyeko Alazeewa. Kamasiki mukayina mu Moroko omwe naye Emotoka eriwa? Emoroka enkoko ya sente meka wa? enkoko ya mitwalo 5 muzeeyi ya mitwalo 5 enkoko erina kiro nga mmeka eyo? enkoko erina kiro 5 ku kiro 6. Anayi Fedi mwe mulya Ssekukkulu nkuwulidde ozoogerako naye ey'etaano yeeyo. Tubalaga ekibuga wano bagenda maaso n'okulabika nti batunda ebintu nga boogenda maaso n'okulaba naye nga ziri za gumu kakaaga ewalala bazitunda ebiri naye kirabika bbeeyi yasse olw'okubanga zayiise nnyo ku katale ezo eza ofleya naye zino zi broilers ennene mitwalo 5 enkoko emu. Tuli mu kibuga kati tuli wano nga ova ku owino omulayi bwafaanana ebweru abantu bagenda mu maaso n'okutunda naddala ebyokulya abagenda mu maaso n'okusobola obitwala mu butale boolyawo abagwesezaawo abo boogenda mu maaso n'okulabika nti olaba n'abalalala abatasobodde ggula bintu be bano boogenda mu maaso n'okulaba wano n'abatunda ku ngoye. Enkoko ziyingirawo buli ddakiika eyitawo era simanyi oba te bano banaazimalawo naye nga bw'otunulatunula awo bwe wati bwe wafaanana. Wano we tuli kaakati ku Ham Shopping Center nawo bwe wati bwe walabika. Abantu bo temuli mu kibuga kubanga tukimanyi naawe olunaku lukulu naye nga abasobodde okujjamu be boolyawo aba last buyers abo abagula ku ddakiika esembayo abo ng'ebintu biseseemu. Kaakati enkoko eyo gy'olabye ku mitwalo 5 olunaku olw'eggulo yandiba nga yadde ku mitwalo nga 7 naye olw'okubanga demand esse ate nga supply ekyali nnene aba alina okussa emiwendo alabike nti at least azijjawo kubanga bw'aba tazitunze sizoni eno kati gye tulimu ate ajja kubanga azisalira ddala kubanga fast abantu babeera nnyo oba olyawo mu kusaba okusinga ebirala byonna okukomparinga olusooka omwaka ne Christmas nga bwebeera naye nga wano we tuli twolekera okutuuka wali ku Namirembe Road. Sawa zino tuli wano ku Blue Room naye embeera gy'olaba ku Blue Room abamanyi ekibuga Blue Room egatta oluguudo lwa Namirembe Road ku luno olugatta ku Owino ne Kafumbe Mukasa naye embeera eriwo yeeyo nga bwogenda maaso n'okugiraba. Abantu mu kibuga omugotteko gwe tubadde tubalaga bulijjo ku ssaawa emu ate tolina w'ogulaba kitegeeza nti ate abantu abasinga bagenze kulabika nti balya Ssekukkulu mu byalo byabwe. Akatale k'abalema ke kakali ku mukono gwange ogwa kkono abatunda nnyo engoye naddala enkadde naye nawo olaba wali light wali a bit light tewali mugotteko nga bwe gubadde gye buvuddeko. Katale k'abalema ku mukono gwa kkono akasigalawo nga ekidandali bwe kati bwe kafaanana awo olaba nti tewali nnyo kiriwo. N'oluguudo lwa Namirembe Road tulabamu nnyo traffic ali awo jaamu temuli motoka za takisi ze ziyingira. Kizibu kati okulaba motoka ya buyonjo mu kibuga abalina motoka za buyonjo abasinga genze ku kyaki n'abalala bakyali waka beefumitiriza mbeera bwebadde. Kakati wano ku Ham nga eri opposite ne New Tax Park embeera eriwo yeeyo naye we twasemba okutuukirawo nga buli kabangirizi akali wano bakayiyeemu emaali nga buli kabangirizi kayiriddwamu emaali naye kakati saawa zino olaba nti abantu batono
ttono temuli nnyo bantu. Bannakibuga abafiisizaawo emaali bazze balabike nti oba oliawo bagezesa emikisa gyabwe olunaku olwaleero okulabika nti bagitunda. Tetumanyi oba banaakola nga bwe bakoze naye nga embeera bweri. Jjukira nti waliwo ebintu ebiri sizono by'oba olina okutunda ku Christmas, naddala ebintu ng'ebitimbibwa, balloons n'ebyo ebyekuusa ku Christmas bye birina okulabika nti bigenda bikola mu kiseera kino, naye olaba nti ekifo kyonna kikalu, abantu abaleese ebintu bye baliwo naye tolaba baguzi nnyo kiri awo. Embeera bwetyo bweyimiridde. Tugendagendako katono mu paaka ate tubalage ekiriwo mu New Tax Park. Eyo nagwo gwabadde mugano olunaku olw'eggulo. Katuyiteewoko katono naye nga mini price bwetyo bwefaanana. Mini price eyo bwetyo bwefaanana, watera okubeerawo omugoyo ogw'amaanyi naye kakati bw'otunulawo ati wali nnyo mugoyo. Katutunuleko ate ne mu paaka empya tulabe ekiriwo, kubanga ate wano wo wanjawulo nti wabeerayo abantu era still abatambula ku lunaku lwennyini olukulu, kubanga sente ziba zisalise ez'entambula, so abantu abamu batambula leeti. Kasasiro ye mu kibuga mwali abadde boogera ku kasasiro ye mwali naddala ku bizimbe bino ebireeta ebintu ebibeera mu biveera. Ebiveera byonna nga bwe babiyisa bw'okulula mu bintu bibaleeta ebyo bibunye kumpi buli nsonda ya kibuga nga bw'ogenda maaso n'okulaba. Naye nga Tax Park yeeyo y'olaba nti waliwoko ku mbeera y'abantu okulabika nti batambula, kubanga abantu abasinga eggulo balemereddwa okugenda mu byalo byabwe na luli si lwakuba nti jaamu yabadde mungi nnyo naye ne ssente zabadde nnyingi nnyo oba oliawo ezibatwala mu byalo. Kakati abasinga bagambye nti katutambule olunaku olwaleero tulabe, kubanga embeera eba ekyuseemu nga bwe tugenda maaso n'okulaga. Embeera bweti bweri mu kibuga kakati eyo New Tax Park wano nga ku shauli yaako olaba nti motoka mweziri abazze okukola n'abaziwumuzizza ne bazirekamu nabo mwebali. Tetujaga nti zonna zizzekola naye ng'ate olaba nazo si nnyingi nga bwe zitera okubeera, kubanga eno paaka ejjula nejjuliza ddala nga bw'obadde olaba gye buvuddeko. Naye ng'ekibuga bwe kityo bwe kikedde olunaku olwaleero. Tugenda kuyisayisa ku nguudo ez'enjawulo. Motoka ezisinga ziri mabbali ga luguudo, tetumanyi lwaki. Wano waliwo emmotoka nnyingi ezisimbye layini okuliraana paaka, ezandibadde mu paaka zisimbye layini tezinnaba kuyingira naye nga zirabika zituuka butuusi. Naye nga eno jaamu wa takisi yali wano, zonna kizirabika zaagala kuyingira mu paaka munda, naye nga embeera yeeyo. Amaduuka agasinga maggale okuggyako abatembeeyi oba oliawo emaali etaaweddewo basazeewo leero bajje bagezese emikisa gyabwe nga bwe tugenda maaso n'okulabika nti tubalaga. Bw'oba ogatta wano ku Allen Road, jjukira nti tuli ku luguudo olumanyiddwa nga Sebana Kizito Road, lugatta wano waggulu ku Allen Road. Naye bw'olaba katono nnyo, bw'olaba embeera nga bwetambula ate weebuuza ebintu bingi. Muzeeyi weebale kwambala masiki. Alhamdulillah. Nsanyusizza nnyo okusanga mu masiki. Wano nga waliwo jjaamu w'emmotoka kiki? Emotoka nyingi zivudde mu byalo, anti emotoka nyingi zivudde mu byalo, zivudde wala nga zimanyi abantu bangi naye abantu baweddeyo bagenze mu byalo. Muzeeyi gyebale. Entambula ebadde nnungi naye obuzibu baddereva baleese balowooza nti abantu bakyaliyo ng'ate abantu baweddeyo. Kakati zizise mu girano mungi kekalipagano nkolola bataata. Beeyi yasaliseeko. Beeyi bakyasuubira ku makya kuno nti ekyali eyabaddewo eggulo naye ng'ate ejja kusalikako ssaawa nga 6, kubanga kati abantu baddereva bakyalowooza nti abantu bakyali bangi abagenda mu byalo. Yesebo. Naye ng'abantu bo bali batya okusinziirako mu ababeera wano? Abantu batambudde kitono nnyo olw'ebisale ebyalinnye. Ye taata bwe kiri, abantu batambudde kitono naye ng'ate by'ebisale biri waggulu. Ye mukama wange. Tweyanza nnyo ssebo. Tubagaliza olunaku olulungi. Tuli butereevu ku SOT TV. Tubalaga embeera nga bweyimiridde mu kibuga ssaawa zino. Abalabi baffe aba SOT TV, abantu motoka eziva mu kyalo zituuka butuusi, ye jjaamu oyo gwogenda maaso n'okulaba nga bwe batutegeezezza. Naye nga ekibuga bwe kiti bwe kikedde wano we tuli, batutegeezezza nti emiwendo gikyaliko ko waggulu naye oba oliawo gye bujjakaawo katono gye gyakendeera. Ababadde ku luguudo lw'e Masaka bannange tubakulisiza ddala kubanga ennaku zino ebbiri oluguudo lw'e Masaka naddala wali mu Lwera ewa Bomose mubonyeebonye era ebintu by'abantu naddala baleeta ebyokulya amatooke n'ebiri awo byo walabidde ddala nga oba oliawo
abo bo basafalinze lokale kubanga n'amatoke gabe gayinza okuba gayengedde naye nga kati wotunuulira ekibuga kumpi buli wabadde wayiwirwa emaali ng'ogyeko wali mu CBD Central Business District wennyini wali oba mu downtown naye ate wali nnyo mbeera gyoyinza kwogerako bw'oyita wano mu bizimbe ebikusuula wano ate ku luguudo olugwa kusembatya Arcade ate nobanga okkirira okulayika nti oddamu okujoyininga wali ku mini price olabanga tewali nnyo mbeera nzibuzibu gyoyinza kwogerako gwena ali ku SOT TV ekibuga kyo bwekityo bwe kiri akikalu abatunda ebintu ebyekuusa oba oliawo ku ngoye n'ebiringa ebyo bo bwe bagenda maaso n'okutunda abaadiweya n'ebiringa ebyo abo bo tebaguliddewo ddala amaduuka kubanga tiwali agenda keera kugula wano waaliwo kasasiro mungi naye ndabye nti balabika ekiro bakedde kwerakwerako osanga butuumu butonotono mu bifo ebimu naye nga si kyekyamaanyi ennyo kyoyinza okwogerako oluguudo ndaba luyonjoyonjo nga bwe tugenda maaso n'okukulaga ekibuga nga bwe kikedde enkya ya leero wamala Muhammad ne Fedi Nabwire abafiisizaawo ebintu bo bakedde kulayika nti baagala bajje babidisposing off bwe kiba kisoboka babitunde bwe kiba tekisobose embeera ebeere bwe naye nga kyekyo kyekiriwo embeera bwetyo bwetambula kibuga kyo kikalu ebifo ebisinga bikalu naye oba oliawo abatalina oba oliawo waabwe nga bomanyi ba street kids bo bangi nnyo mu kibuga abaze okweyeeya naye ate n'abagamba nti kangende ngezesa omukisa gwange nabo mu kibuga bakeddemu olunaku olwaleero naye nga obulamu butono nnyo nga bwe nkutegeezezza obulamu si bwe bw'amaanyi ennyo nga bwe kibadde amazima go gali nti bw'olaba kye tubaddeko gye buvuddeko ate n'ekiriwo kati oba oliawo nekinaabawo ennaku eziddako ojja kulabira ddala enjawulo era kyekiraga amaanyi ga Katonda ate n'amaanyi g'omuntu ayazaaliddwa yatuleeteddwa mu nsi bino bye biraga amaanyi ge nti oba oliawo buli kimu kikyuka ensi eyimirira essanyu liba lingi buli kimu n'ekinyegenyege kiba kiyitirivu nnyo kuba kati wano mini price lulinga tolina woyisa na mmotoka wano we tuli ssaawa zino naye kaakati ate bw'otunuulira embeera nga bw'eriwo kaakati ate weewuunya ne weewuunyeza ddala kubanga n'ekikuubo nakyo kumpi kikalu bwe kalu n'ekikuubo kumpi nakyo temuli mmotoka temuli batunda abantu batono nnyo abakirimu okusinziira ku kyengenda ndaba naye nga wano wabadde waliwo akatogo kennyini akalagirwa kennyini naye kati bw'otunula katono nnyo ekikuubo okiraba mulimu kale abajja ogulagulayo ku buntu oba oliawo butonotono obulabika nti tebabufunye olw'embeera nti abamu tebasobodde kuyingira kikuubo olw'embeera eyabaddemu naye ate olaba nti ekikuubo kiri ekyalagirwa ate si kyekino kyetulimu ekibuga bwe kiti bwe kifaanana wano wabeerawo nnyo bannaffe abatimba ebifaananyi bannabyabufuzi ababikolerako buli bubade naye tebaliwo okumanya ekibuga kikalu ndaba n'abookya emicyomo bafunye oba oliawo omwagaanyo ogwokya emicyomo mu kibuga ssaawa zino okuteeka omuliro mu kibuga nga bw'olaba awo ku ssaawa zino emu n'eddakiika 39 ze tulimu tuwakyaliyo abantu abakyayokya omukyomo mu kibuga wakati obwo bubonero bukulaga embeera ekibuga gye kirimu nti omuliro mu kibuga okubeera mu ssaawa zino naye nga Ben Kiwanuka Luumu Street William enguudo zino ezibadde zikwatiridde zonna olaba nti tewali kiriwo enguudo nkalu bwe kalukalu nga bw'oziraba okugyako abantu abatonotono abagenda oba olya mu byalo abendaba balina abaana nga basazeho okugenda lunaku lwaleero be batonotono ate betugenda maaso n'okulayika nti tulaba ssaawa zino Omunnyo ku makya embeera mu kibuga Kampala bwekedde mugenda kubanga munzikiriza nze ekyembalazeeko kyekyo ekituufu ekiri wano we tuli ssaawa zino abantu bo ate ekibuga olwaleero tebakiyingidde kubanga lunaku lwa Ssekukkulu abantu batono ddala wano wabeerawo abayita ab'obuviiri wabeerawo abakola buli kimu naye abo abakoze enviiri bazikoze tewali lwaki abantu ate bajja kunnana ku kona house n'abalala okulabika nti oba oliawo bagenda maaso n'okugula ebintu naye bw'otunuulira wano wansi ku fuloka tugambe olaba nti ebintu ebisinga ebyatundiddwa wano bye byekuusa ku Krismasi kubanga bino bye batimba bino bibeera byakutimbibwa so ground ya wano yonna esaasaaniddwa ebintu abantu bye bagula ogenda okutimba mu mayumba gaabwe ate mu maduuka gaabwe naye nga okutwaliza awamu ate olaba nga ekibuga ate ekyo kikalu bwe kalukalu obulamu temuli buli awo bw'oyinza kwogerako abantu abatonotono abayingira ekibuga boolaba kati be bantu abajja okulayika nti ate beetegekera okugenda mu byalo nga bw'ogenda maaso n'okulaba oba oli awo n'abagenda
okusaba bebamu kubajja wano mu kibuga wetuli ssaawa zino. Embeera bwetyo abalabi baffe abaso TV bwetyo bwekedde mu kibuga, embeera bwetyo bweri mu kibuga ssaawa zino kyakimpowooza ennyo ate nga n'akakuba kalinga akaagala okutandika okutonyerera. Ffe tugenda kubanga tubazaayo buza mu studio ate bannaffe bagende maaso n'okuweereza affe kyetwagadde okubalagako kyekyo ekituufu ekiri mu kibuga bw'ogenda maaso n'okulaba embeera nga bwefaanana. Enguudo zonna nkalu okutwaliza wamu temuli nnyo bantu boyinza kwogerako, abatonotono ab'omuswaba bebo betugenda maaso n'okulaba wano wetuli ssaawa zino. Muzeeyi, masiki yeeriwa? Masiki saajambadde ssebo. Erirudawo awo nkulese. Muzeeyi gyebala we bali kwambala masiki? Kale olunaku luli lutya? olunaku abantu banatambula, nze njagala kulaba abantu nga batambula. Okedde kukola? Nkedde kwebeereramu. Wakozeeyo kasente? Kasente nkakoze. Abantu ofunyeyo ku bakasitoma batambula? Abantu batambula nti banaba kutambulira ddala bulungi. Basasula nga babadde basasula ennaku zino? Bakaaba. Tweyanziza nnyo tweyanzege Muhammad Wamala ne Fedi Nabwire ekibuga bwekitibwa ekikedde. Ngenda kubanga mbaddiza omuzindaalo mugende maaso n'okuweereza ffe katweyongereyo ale tubalage ekiri mu bitundu ebirala. Kanani yo kyatandise dde okwetinda kubanga service ate nyinza okutegeeza nti yatandise ku luno. Omusumba yatugambye etandika mangu ssaawa 3 ajja kuba ku kituuti ate ssaawa 7:6 kitundu ekintu kijja kubanga kiwedde nga tugenda kulya Ssekukkulu ate nga tugenda n'ebyamagero byaffe. Fedi Nabwire, Muhammad Wamala, omuzindaalo kangu baddize. Mutebi atotuwa fiile eyo ey'ekibuga n'abantu abakedde okwo abatonotono okubanga batambula either basulamu oba bazze